Zoom ndi clear. Ndi fine kati ku Zoom. Yes? Yes, sir. Okay. Oli clear. Okay. So mbadde ngamba nti obulamu bwaffe bwawulwamu emirundi quadrants nnya ennaku kanaana emirundi ena. Ennaku akanaana ezisoboka zibeera za kuyiga. Ozaalibwa mu myaka egyo gyennyini nnyini n'otandika okusoma n'oyiga. So ennaku kanaana we ziggwerako oba n'emyaka ng'emeka olowooza? Ani amanyi? Wanje? Banana divided by 365. Oba n'ennaku mmeka? I don't know. I don't have my calculator. Kale ebyo olulinga mubikolera mu mutwe. Oba n'emyaka 21.9. So that's your first quadrant. You're learning who you will be. Then the next two quadrants, quadrant eya 8,000 eddako n'eddako, you're working for the last quadrant. Oma emyaka zino bbiri zino akanaana z'emirundi ebiri zigenda okuggwako oba 65. Ye retirement. So kati ebiseera ebisinga akanaana ak'okubiri kaggwako ng'oli 43. Omanya nti okay, kati nnyingidde akanaana akokusatu. Akanaana akokusatu ebintu byonna olina obikolera. Jjukira nga we ngambye, akanaana akasooka you're learning, you're in school, oli mu kukula oyiga. Then akanaana akokubiri you're starting a family, biki ogezaako okuyiga, kino nkikola bwe nti, kino you're learning by mu life. Wali obadde osoma mu ssomero kati wano oyiga mu life. Then akanaana akokusatu you're basically trying to ogezaako ku stabilizinga mu bulamu bwo okutuuka mu kanaana akokuna mwogenda okubanga oretiringa. Kati ebiseera ebisinga because tetwetegeka kimala mu kanaana akokubiri n'akokusatu, ensonga lwaki ogenda kwesanga nti ne mu kanaana akokuna ate otandika okubanga mwotandikira okulowooza kiki kye nnina okukola bannange nkole ki? So kati oli gwe mbadde mbagamba yabadde atusomesa jjo, yabadde atulaga mu myaka egy'enjawulo ki kye nteekeddwa okulowoozaako. Manyi nti njagala kwogera long term care leero, naye simanyi nange lwaki kino kyogeddeko. Maybe kirina bwe kisobola okuyamba. At 20, right? Ku myaka 20 oteekeddwa okulowooza ebintu bino, oteekeddwa birowooza at whatever, regardless of the age. Olina okulowooza ku cash flow. Okay? Cash flow and spending. Olina okulowooza ku risk management. Olina okulowooza ku investment. Olina okulowooza ku tax planning. Olina okulowooza ku estate. So ku myaka 20 obeera otandika life basically. Nzijukira ku myaka 20 we nali nga mpangisa ennyumba yange eyasooka. Yali ya muzigo gumu, yeyawulamu kateni wakati. You know, nzijukira nga yali bukoto, njipangisa. Toyina family basically, you're living cheap. Maybe kati bw'obeera wano mu America mwegasse abantu nga baabo musula wamu, you're living cheap basically. And then
kweyo time ebiseera ebisinga kyangu nnyo okufuna ebbanja because you don't really care olaba nga naalisasula so kyangu nnyo okufuna ebbanja kyangu nnyo okugenda mu bbanja at that time and it's very dangerous because you're not yet set even mentally okutegeera engeri y'okusasulamu ebbanja eryo then you are supposed to spend less than you make at that time. Then risk, so that is 20 at 20 years. Nti risk management oyina okulowooza ku emergency. Singa tulwala wano musula bangi. Singa nfuna obuzibu, what happens? Then deductibles, bw'oba oyina deductibles oba mu health insurance oba mu ki oyina ozirowoozaako and then okulowooza ku health and property insurance because otandise okufuna property. Then oteekeddwa at that time is when the person is supposed to start investing. Mbeera awo ne ndowoozaamu najja mu America wano nga ndi 29. Kati ndowoozaamu ne ngamba I wish nategeera eno information nga ndi nga 21. Tomanyi. So at that time omwana w'emyaka 2 w'alina okutandikira okuyinvestinga ku myaka egyo kye tuyita Mr. Start early. Nti bw'atandikira awo sente ze zigenda kula nnyo. Alina time emala okukola ki? Okusobola okubuildinga kye bayita financial foundation ye. Then agenda kukozesa asobola okukozesa index target retirement funds. Naaba nti by the time wanaatuukira ku myaka 4 ku myaka 3 alina sente ezimumala okukola ki? Kubeerawo. Then tax planning, don't make it hard. Waliwo tools ez'enjawulo z'aba asobola kati okuyiga ku internet okwo, you know. Omwana oyo asobola kati n'okuyinvestinga mu stock because risk management ye you know akyalina obudde bungi. Risk stocks ne bwe zigwa ne bwe zambuka kati asobola okuyinvestinga mu stocks at that time. He's 20. He still has over 40 years ejokola. Jukira kati atandika butandisa eri gundi quadrant eyokubiri gye njogeddeko. Then ateekeddwa okubeera ne estate naye. Much as talina baana nnyo, probably talinakola family, naye ate it is the time mwateekeddwa okufunira ebintu ebinaamuyamba later. Because it is cheaper at that time. For example, omwana ali 20 okufuna insurance, life insurance eya $1 million agenda kusasula sente ntono okusinga nga ali 30, okusinga nga ali 40, okusinga. So it is better n'agigulira awo because gye bunaagenda bweyongera obuvunaanyizibwa bugenda kweyongera. And what will happen? Sente ne sente zigenda kuba nga zeeyongera. So at that time wateekeddwa okutegeera kiki neetaaga. Alina okulowooza ku kye bayita emergency fund. Emergency fund yange eyimiridde etya okusinziira ku mulimu gwakola. Because abaana abo abato abali mu myaka egyo ebiseera ebisinga obwongo bwe buba bulowooza ki? Bubeera bulowooza kugulayo ngatto ey'akabi, kufuna ensawo ey'akabi, you know, kukyakalamuko kaŋŋendeko egindi. And what happens? Eventually omwana oyo asobola okufuna sente naye nga bw'azifunye n'azispendinga. Just think about yourself emyaka 2 emabega bw'owalinga nga togambwako, jjukira abatagambwako.
Kyekiri kye tugamba nti watyanga omwana omuyambyeko n'atandika nga muto. Because omwana watandika nga muto before 20, nugwe n'omusavingira in the first 8,000 quadrant. Gwe n'omusavingira sente. Okay? Tugambe nti wakamuzaala n'otandika omusavingira sente. Agenda okutuuka mu myaka gino 2 ng'ayinamu sente. Ng'ate akulabye nti gwazi musavingidde because ntero gamba bazadde. Singa omwana for example omugulirawo account. N'otandika omusavingira $10 oba 2 oba 3 omwezi. Okay? Omwana oyo agenda okutuuka mu myaka $10 lwe 1,200 agenda okutuuka mu myaka 8 for example nga wakamusavingira $1 nga mmeka? Nga 960. Kitegeeza akawunti ye eba erimu nkoka sente. N'omulaga nti oziraba zino buli mwaka buli sente zo buli lwefuna sente zo nkusavingira. I'm saving for you, this is your account. Omwana oyo oba okimuteekamu I am saving for you, I am saving, zino sente zo nziteeka mu account yo. Kitegeeza omwana ne bw'anaakola birthday n'afuna sente agenda kujja gambe mami put in my account. Nga muto okyasobola omuteeminga. Ne bw'anaakola ki, ne bw'anaagendawa n'akola emirimu n'akola ki, agenda kugamba mami put in my account. Kitegeeza agenda okutuuka eno mu myaka 15 ate agenda akole ku Duncan nga sente akimanyi nti ninayo akawunti yange gyenteekamu sente, gyenterekamu sente. So yensonga lwaki oyina gwe wenyenyini gwe ng'omuzadde omutandika. Otherwise kasita atuuka mu 2 nga takikoze aba ameze. Ogenda mugamba okusavinga $2 ng'alaba nga gwe atamwagaliza. Kitegeeza ki? Kitegeeza agenda yita mu, it is going to be the same cycle. Ensobi y'emu gye wakola naye gy'agenda okukola. Now bw'ayingira 30, bw'ayingira 30 then kitegeeza kati obuvunaanyizibwa bugenda bujja. Maybe funye omukyala, maybe it's 30 bagiyita messy middle. Ali mu messy middle. Mu 30 akola ensobi nnyingi nnyo, abeera messy. Now kikyateekeddwa okulowoozaako. Agenda kukola ensobi nnyingi nnyo ezeetaaga guidance probably. Naye kati jjukira muntu mukulu akola decisions. At this time ojja kulaba nina abakyala bangi nnyo betusomesa n'agamba ebintu bye munsomeseza birungi naye mutabani wange yakamala college, mutabani wange mmanyi musawo, eka mubuuzeeko kati awo tujja kumwebuuzaako nja kwogerako naye tulabe. Kati at that time omuzadde awuliriza nnyo omwana we, naye omwana gw'abuuza ku bya finance musawo. Era omwana agenda muwa advice mu magezi ge ng'omuntu. So si kyalina okukola ki? So si kyalina okuyiga ye okukola. So at that time in the messy 30s, cash flow wise oyina okuba nga oyina income ekula. Oyina okuba nga ekimu ku gundi ze nalaba mu community zaffe oba gye tuva culturally. I think we are so humble. Kati olw'okuba tubeera so humble, otuuka ekiseera nga ogamba bwe naava ku mulimu bajja kuwulira bubi. Kati omuntu n'asetolinga for less because bannannyini mulimu bajja kunyiiga. Oli n'akola ku mulimu emyaka 2 nga mutuufu omulimu gulina ebizibu bingi. Naye olw'okuba eki omukikulu omulimu guno nkozeeko ebbanga
sagala munyiiza musajja oyo bambi naye nga gwonyiiga buli kaseera n'okomawo omukyala n'omuga bankoze bwe bati ku mulimu eyo bankoze bwe bati naye tovaayo. So you're looking at income growth. It is at that time when you are supposed to think. To think forward. I'm telling you, before I learned about financial literacy, I was just thinking for today. Nsobodde okusasula rent wange ye. Nsobodde ku abaana bagenze ku ssomero ye. Emmotoka nsasudde ye. Kati newe nenyumirirwa olucupa lwa bbiya lujje. We are not thinking forward. At 30 years, it is when you're supposed to think forward. Oyina okulowooza mu maaso. Oyina okulowooza mu myaka 2 ejijja. Kiki ekigenda okubeerawo? Because mu myaka 2 ejijja ngenda kuba n'emyaka 5. Bwe naaba nina emyaka 5, ngenda kuba n'amaanyi nga ge nnina kati. Ngenda kuba nsobola okupiikinga shift nga ze nsobola okupiikinga kati. Mu myaka 3 nja kuba nkaaga. Otyo, what will happen? So, watch for lifestyle creep. It is at that time when we feel like oyagala kulivinga. You know, ye time yo ya kunyumirwa. Ebiseera ebisinga oyagala kulivinga lavishly kyeba kye kigambo mu Luzungu. Ndoza bwe kityo. Oyagala kunyumirwa. Ogenda kujjayo emmotoka ey'ebbeeyi kubanga osobola ogifuna wano mu America. Kati osooka ogirabe bakulabe bagambe oyagala bagambe nti baba Kapalaga gy'avuga. Ogimanyi? Nina mikwano gyange abalaba akamotoka kange ne yagala kale asomesa Nsimbi ne lwaki avuga akamotoka. Ate oba nsomesa Nsimbi, nsomesa kusevinga. Katonda bw'anannyamba ne nfunamu kasente nga nguleesingako ne kati sinnakafuna. Naye oli astrugglinga, buli kimu astrugglinga, n'ajjayo emmotoka nga kisasula $8. $10. Nina mukwano gwange yambuuza nga nkwata akasimu kange nalina akasimu katono. Naye okwata nnyo akasimu ako. Nga kikulu kawulira kali ku WhatsApp kakuba ekifaananyi. Nze siyina ensonga lwaki neetaaga iPhone simanye zaakoze zitya empya yaguddewo. Ng'era ngenda gigula ng'egenda kukuba kifaananyi kye kimu ne Android yange kyegenda okukuba. Egenda ku WhatsApp y'emu. Kabe kasinge iPhone simanya byakoze bitya ngenda gisasulira. Simanya buli mwezi, simanya olina okukola ki. Ezo sente ate nsobola zisevinga. So at this time, buli sente yonna gy'osobola okusevinga gisevinge. Because waliwo emyaka gy'ogenda okutuuka nga tokyasobola kukola. Nga weetaaga kulya sente ezo ze wakolerera. Unfortunately, ebintu bino byonna byenjogerako, abantu abasinga biwuliriza be bantu abakulu. Because byenjogera aba yabiraba n'agamba I wish I listened to a guy like this mu myaka gyange 2 oba 3. Guess what? Now maybe era wandiganye ngera nange we baŋŋaana at that time. But it is what you have to do. So at this time, you have to watch for your lifestyle creep. Lunyumirwa. Olumu era kale onyumirwamuko. Naye ate tonyumirwa buli kaseera bannange. Waliwo oli akifuula nga alina okugenda e Uganda. Katuli mu December. Nga mbutuufu famire ye yonna eri wano.
abazadde bali wano, baganda be bali wano, naye era alina okugenda e Uganda nga n'omwaka ogwedde yagenda. Maybe it is your vacation. Naye ekimu ku bintu by'oteekeddwa okulowooza, okay, ngenda Uganda, ngenda spendinga sente meka. Bwe mba nga ngenda spendinga $8. Okay. Kakali ate n'otuuka e Uganda n'ogamba babawe nyabula. N'otandika okuspendinga, okusaasaanya n'ogenda mu gavana, simanyi gavana ekyaliyo, simanyi. N'ogenda mu gavana n'ogamba babawe bazireete ziri ezaaka. Kubanga ospendinga oli mu shiringo, olabanga ataspendinga. Kubanga $3 ze miliyoni, ogamba miliyoni nayo shi. Ezo $3 eri nzikola mu lunaku. Kituufu ozikola mu lunaku. Naye ate era ozispendinga mu lunaku. Because bw'otuuka e Uganda weerabira life gy'obaddemu eno. Weerabira nti eno life eri very expensive era ezo sente z'ospendinga ennyo zigenda kukomawo at the end. So, risk management. You have to think about life and disability. Singa ndwala olwaleero nemba nga ndi disabled, what happens? I am in my prime. In your 30s, oli mu prime yo. Oyina amaanyi mangi, oyina ebintu bingi ebikulaba. So distractions nazo nyingi nnyo. Buli market yonna etagetinga ggwe. Kati olw'okuba buli market etagetinga ggwe, you are bound to make a lot of mistakes. I've made a lot of mistakes personally. Until I learned about finance. Do I still make a lot of mistakes? Of course. Nessaawa eno nkyakola ensobi nnyingi nnyo. Wabula enjawulo nti kati ndi a little bit protected with the financial literacy. Nsobola okukola ensobi nenjiraba neŋŋamba eyo gye nkoze ensobi. I have to rectify it as soon as possible. Naye bw'oba nga toli mu finance, okola ensobi n'oyerabikanga fashion. Negulabikanga mulembe. Then you have to, at that time, you have to invest, you have to increase on your investments. Oyina okuba nga increasinga ku investment zo. Save 20 to 25% of your income. Invest it. You are at your prime. Egyo emyaka osobola okupikinga emirimu ebiri. Naye ogipikinga kukola ki? Ebiseera ebisinga tupikinga emirimu ebiri kubanga emmoloka etutwalako $8. But I'm telling you, $8 olwo lw'olaba emyaka 5 ng'osasula $8 gye $48,000. $48,000 singa ogi-investinga n'etaano egiddako n'oinvestinga $8 n'egiddako n'oinvestinga $8, then you're going to have a lot of money by the time you retire. Kati abantu abamu bagamba kati tetuvuge emmotoka, muzivuge. Nze by the way nze omu kubasingaako okunyumirwa emmotoka ennungi. Naye just nti sinnatuuka gifuna. Eno gye ndimu already yankuba naye nkakasa. Ntera okubawa story yange wano. Emmotoka nagigula nga kapyata 2020. We nagigula nga mpya 0 mileage.
nengenda antu wange nansayiningira nagamba bagimuwe yaga toyina credit myaka 9 konze nze sifaayo kasita nvuze kapyata nenkubira muzeeyo gimanyi gyendi mugwe erimu n'akaveera sasula $406 omwezi $406 omwezi kitegeeza omwaka ze $15,500 sinabala insurance yaayo $15,500 naye nkugambye baŋŋambye ngenda sasula emyaka 9 kitegeeza gye $40,000 mu mmeka $40,000 gye nali ngula emmotoka kyokka ku lupapula nagigula $3,000 on paper $3,000 naye nze ngenda bbawo $49,000 wabula nze ndi musanyufu nti nvuga kapyata nvuga kaveera ngisaba okuludde nzagisaba okuludde nentandika okusasula bw'obanga ovuga emmoroka ojja kulaba nti bw'oba osasula sente tugenze bagambye tugambe kati oyinako $1 bakubanjako $2.5 ng'osasulayo tugambe 5 oba 5 kati bakubanjako $2.5 kitegeeza gwe mu bwongo obeera olowooza nti bwe mba nsasudde 5 balansi wange agenda kubeera $2,415 mu bwongo bwe mathematically bwe kirina okuba osasudde 5 bakubanja $2.5 kitegeeza balansi $2,405 naye ogenda okulaba ng'osasudde 5 ne bagamba nti balansi nti olinako $2,475 naye kino gwe tobeerakaawo kino ekindunze kyannumyanga nnyo omutwe before I learned about finances kagamba naye nsasudde 5 bano babala batya kumbe sente nyingi nnyo ezigenda mu interest era bwe natandika okusoma finance ntandika okugamba okay zino sente ze baŋŋambye ntandika ozigattangako nensaziteekayo nyingi bwe balaba ngitwalaganya ne bankubira emmoroka ezo omanyi kakati waniyiseeko wano kugundi ne tulaba waliwo emmoroka mpitirivu jangu ogirabe emmoroka ye eyinza okutawaanya jangu olabe ku eno olwo ngitwalaganya eŋŋamba ye abasajja bampita kaŋŋende endabe nasooka baŋŋamba emmoroka yiyo esooka ogitunuulire yiyo giraba givugemu sooka ngivugamu nga mmoroka mpitirivu erina kisikuriini wano kiraga vidiyo zange bulungi ekimoroka kino nga kirungi bagamba olwo ngivuze eno bamanjako $7 neŋŋamba kati mumbaliremu neŋŋamba okay kakati emmoroka gy'olabye ya $40,000 nti naye kakati osobola okuleka eno eyiyo gy'ovuga n'otandika n'osasula ne tukuwa eri n'ogenda n'otandika okusasula $40,000 obeera osasula $10 simanya oba baŋŋamba 1,000 oba 10 baŋŋamba ndowooza 8 something like that nemaga mbeera nsasula 8 nti naga sente zemba nsasula nga nnyingi naga ozisobola naawe ozisobola eno emmoroka olwedde obadde ogiteekako 1,000 buli mwezi ate ng'olina giteekako 4 awo wentegeera bano kye bavudde bampita bandabye nti emmoroka nsobola ogisavingako 1,000 kakati baagala bampe eddala gye nsasulira 1,000
ne mbagamba zino lunaana sente nyingi naye mbalira ozifunye otya nanga nti kati emmolokayo kati eri emmoloka gy'olina tugenda gibala wano bwe tubala nambalira awo simanya eno yammeka bwe musolo biki kwe kugweramu egyena naye ng'emmoloka yange agibazeemu 3,000 bagibanjako 7 naye ye abazeemu 3,000 nanga kati eno eyo kati anti eri ku mileage gundi kati kyova tutoddeko 1 kati ezandibadde sente ze wanisasudde nga mu down payment kyekisigaza emmotoka mugamba mukulu ekyo ekintu kyoyogerako nga tekigenda kusoboka emmoloka yange lwaki ogibalamu 3,000 naga nti kati olaba mileage yaayo ogitaddeko mileage jjukira nagivugisa uba ogitaddeko mileage kati olaba ne wano simanya bino kati ate tezikyafuluma ate dededede kati zeezo mugamba ate kijja kusoboka emmoloka yange tosobola gimanyira bwotyo mpitira manager najja n'agamba omwana akoze eki emmoloka gibaze 10,000 alimba wamma emmoloka ya 4,000 tunulira manager ne mugamba kati gwe kikyokoze emmotoka yo abadde agibaze bubi nnyo ya 10,000 wamma 4 kati wamma bwe twawulako wano kati balansi wo yoono kati luno olunaana olusobola mwami kakande olusobola obadde osasula wano $1,000 kweri ate eri nkadde ate kati ogiraba eri bw'ogisigaza egenda kukola bweti ejja kufa wano ojja kutawaanya neŋŋamba bye mwogera byonna bituufu bwe nsigaza ekaddiye kati olwo mbadde nayo I think that was 2024 I think mbadde naye emyaka eno olwo neŋŋamba kati bw'otwala eno oba nga afunye emmoloka empya emmoloka tegenda kufa mbagamba ensonga lwaki nsasula luno 10,000 is because I'm trying to get out of debt. Kati emmoloka eno ngituusizza 7 mmwe mwagala munzizeeyo mu deeti endala ya $40,000 sajja nantunulira nagano muddugavu ng'ayinamu ku lugezigezi ne mugamba look here I am paying 1,000 because I want to pay off this car. Kakati mmwe ekisooka emmoloka yange ogibazeemu gwe 10,000 nnyo oli agibazeemu 3,000 why? Mmoloka bagibanja 7 kati akasanvu bakaddidde mmoloka sente zengendo ogisasula bagaseeko wano 7 nti kati ezo bazikubanja kuli naye bo kasanvu kange bakagasse kuze bammanja naye ate ne baawulako mbwe 10,000 emmoloka ze bagiguze entunuulya gayi ne mugamba let me tell you this I am a financial professional ne mu lugezigezi lwange nga wommanyi I am a financial professional oli mu kuŋŋamba nti ompa emmoloka yange ogibalamu 4,000 nze nsasula 7 it's as if mbawadde emmotoka ne mbongerayo n'3,000 because ogibaze 4,000 ate 7 n'okagatta ku bbanja kitegeeza kati nze mbawadde emmoloka ya bwereere nemba waayoko n'3,000 zikole ki nemba waayoko n'3,000 awo ne mumpa n'emmotoka nga mpa ku bisumuzo byange now kati oyo ye new Kapalaga oli ayinamu ku maalo n'ekimoloka kiri enfaanana gye kyali kifaanana awo nga navuze dda so kyengezaako okulaga ki nti ensobi tuzikola naddala mu myaka egyo 3 gye mbadde njogerako
ekimu ku byo ekisinga okutwala sente zaffe ebeera mmotoka. Ebeera mmotoka because bwe bakubalira bo bagenda kukubalira nti ogenda sasula 68 months. Tebakikubalira emmoroka bwe babeera bakubalira sente zonoosasula tebazikugamba mu myaka because kijja kuwaawaza naye agamba ogenda sasula myaka nga nkaaga mu myezi nga 68. My dear, emyezi 68 kyenkana y'emyaka 6. Kati nze nange baŋŋamba egyo myezi osasulayo emyezi byo bwe giti oba ogimazeeyo. But jjukira egyo emyezi gigenda okuggwako ng'emmoroka ekaddiye kakati ate n'oddayo mu n'ofuna endala neera nayo n'ogisasula nayo n'ekaddiwa. When are you saving money? Because ekyokusavinga tokirowooza nako. Naye eyo emmoroka nkubuulira tegenda kubeererawo mu bukadde bwo owooluganda. Wabula kati ofaayo nnyo ogamba nze emmoroka yange manyi emmoroka yange zino modo nkisasula $8 kakati mwami Kapalaga oŋŋamba okusevinga $5 oŋŋamba okusevinga $5 naye emmoroka already nkisasula $8. Yes, nkitegeera, but you have to understand nti luno $5 bye nkugamba bye bigenda okubeererawo ng'oli 50. Emmoroka egenda kuba yakaddiwa dda ng'oyagala n'andala. And that is how I started saving money. Mu 2021 bwe bantuuza ne bansomesa finance ne ntandika okulowooza in the future nga we ŋŋambye. We natandikira okulowooza ku future ne ŋŋamba ebintu bino nga bikulu nnyo naye mbadde nga sibirowoozangako. N'abantu abaninaanye tewali yali abiŋŋambye. Ne baŋŋamba ne mbabuuza nti bwe mba njagala insurance eyo gye nsobola osevingamu sente ne nzikozesa nga naye njagala miliyoni ya sente mmeka? Ne bagirwaninga at my age then nga mba nsasula $837. $8 nga lungi. Nsooka mbeeraawo nga ate 5 tibiba 4 naye 5 sigenjagala. Nandyagadde because my family yange ndaba nga esacrificinze nnyo obutabeera nange. Nandyagadde bwe singa nfa olwaleero I want them to become millionaires. Naye $8 nga lungi. Neyamba nentuula nendowooza ninga neerindako emmotoka eno ngisasula $1 olwo nali ngisasula $600 ne insurance yaayo ngisasula $240 olwo $840. Kyokka sibeerangako awo ne ncomplaininga ti bannange nga nsasula sente nnyingi nnyo mu mmotoka. Kyokka emmotoka eyo mu myaka 5 ngenda kuba sigirina egenda kuba ekaddiye ng'eyenjebuse naye ngisasula comfortably si complainingangako. Kyokka luno $8 lwe baŋŋamba okuteeka wano mu myaka 5 ate lugenda kuba luzadde amagoba nga kitegeeza zijja kuba zikuze nga nsobola n'okugjayo ate n'engula n'emmotoka. Nigamba ekitegeeza zino sente zensevinga wano zenkulu n'okusinga zensasula mu mmotoka. Kati oba nsobola okukola shift n'enkola ki okusobola osasula emmotoka, lwaki sikola ekintu kyekimu okusobola okufuna sente zensevinga? And that's what I did. My first time okugamba nti kati katandika okusavinga sente, that's exactly what I did. That was my thinking. I was just thinking, if I want to save money,
nina okwerumya just like I do if I want to spend. Bw'oba oyagala okusevinga sente olina okwerumya just nga bw'okikola ku kuspendinga. Because rent is spending, motoka is spending, buli kimu ekirala ekisigadde is spending. Naye weerumya n'opickinga shift, n'opickinga overtime, n'ogenda n'okola ku Thanksgiving ne ku Christmas wapickinze okusobola okufuna sente z'ospendinga. Naye ekyo tosobola kikola okufuna sente z'osavinga. And that is my thinking. Endowooza yange kati ekyo nze kye ŋŋamba. Nti nina okwerumya okusobola osavinga. Why? If I am to retire in the next 30 years, sente zange bwe mba nga nzitaddeyo ne zinvestinga ne zikula, nemba nga 30 years later I have enough money to access, then I'm going to have everything. Buli kye njagala nja kuba nsobola okifuna. Ku myaka gyange is when we say ate kati okunyumirwamu. By the way, osobola okunyumirwa bulungi nnyo ng'ate n'okusavinga. Once you make saving a priority. Kati nze muntu asinga onnyumirwa. Buli mwaka nteekayo ekivulu. Ngamba gye mbayimbiremu n'ennyumirwa omwaka gwange ne guggwa. Nnyumirwa. But I am okunyumirwa is secondary. I am thinking about emyaka 10 egijja, emyaka 2, 3, 4. N'aba ndi kuki. Because singa nninda ne ntandika nga ndi 60 kigenda kummenya. I'm going to use a lot of money or else ngenda kubanga sisobola ku living a life gye nandiyagadde mu retirement yange. So 30, at 30 is when you have to invest aggressively, because ogenda mu 40, after 40, wakati wa 40 ne 50 wanguwa walinga just 32. Nze ndaba myaka 3 njiyanguyeko. Jojo wano. Joano wenzize wano. Nga ndi mu 20s. Kati ya 30 ndi mu gimalako. Amangu ddala awo bwe. Emyaka y'engeri gye giddukamu. So, olina okulowooza tax planning, savinga sente mu account, banzijako probably sente 401k. Do you understand what it means? Do you have any idea ezo sente ze bakujjako zigenda kukola ki? Abantu bangi agenda najjayo ezo sente naga nze nayabuwadde ne ngenda ne nzijjayo. Oh my God. Weekubajje olidde omuwula. Nedda olidde eggi ne weesubye omuwula. Why? Because toteeseteese kati otuuse mu time oweetaaga emergency fund, tewazimba financial foundation nnungi. Buli kaseera njogera wano ku financial foundation okugizimba nga bw'erina okuba. Titogizimbye bulungi, oskipinze emergency fund, emergency egudde weetaaga sente n'ogenda wa. Okay, it happened to me. Emergency yanguddeko this very year. Ningamba, oh my God, what do I do now? Ngenda mu investment yange nenzijjayo akasente nga mujjanjaba omukadde. Mukadde alwadde, simanyi kyakuzzaako, binsobedde. Nga kati nkole ki? Genda mu investment. Jjayo sente. Soka okole ku emergency. After utilizing all my emergency,
kubanga emergency emu bweti esobola okuba emergency fund yo yonna neggwawo. It happened to me this year. Mama wange yalwala cancer and I'm puzzled, simanyi kiki mba nkola kati. So now kati I am imagining singa nalinga life gye nali mbeeramu luli, what would happen? I don't know. Invest 20 to 25% of your income. Then you're thinking about the Roth IRA, you're thinking about the traditional IRA. What is the difference? Do you even know? Tulina workshop ezinnyonnyola ebintu ebyo byonna. Nange kennyini wano buli lwakuna nzija for the last 3 years nzija wano kunnyonnyola ebyo bintu mu Luganda. You require a will. Ekiraamo banyawo ne basebo tekitegeeza nti ogenda kufa. Ekiraamo kitegeeza nti weetegese. Kitegeeza nti oli organized. Twogera kw'ono omwami eyafudde bambi. Just imagine yabadde n'ekiraamo buli kimu kyandibadde kyangu. Ekiraamo kino kigamba munziike wano. Simple. Ne buli ajja ayogamba nze yaŋŋamba. Okukola ekiraamo tekitegeeza nti ogenda kufa. Kitegeeza nti weetegese. Okukola trust kiri very important. Ogenda kuba n'ennyumba yo wano ne bank account zo n'ebintu byo byonna ofe abifreezing bwevvu. Robert Court. Abantu be batwalira emyaka ejja okubiclaiminga. Emyaka 2 ate nga mulimu okuspendinga ku lawyer. And yet you could just spend a few dollars ng'oli mulamu n'ofuna trust. Ebyo byonna bye njogerako njagala nnyo ne tubikola ki? Emmotoka tulina kye tuyita 23-8 cap buying rule. Nti payment yo teyina kuba more than 8% annually interest. Ey'emmotoka. Then ennyumba, at that time you're thinking neetaaga okugula ennyumba. Oyina kati okukola checklist, oyina okulowooza. How long? Njagala kugula ennyumba entwala ebbanga ki? Ogenda kulowooza family yange, what is my family situation? Kiki enjagala nze ng'omuntu? How big is my emergency fund? Singa nfuna obuzibu nga sikola, ennyumba tejja kuyimirira nti no bambi ng'olabye tokusasula mortgage. Kitegeeza nina okutunuulira emergency fund yange eyenkana ki? Do I have a stable cash flow? Sente zange zijja normally? What is my location? Do I have a good job security? Do I have an adequate down payment? What is my credit score? Ebyo byonna kati obirowoozaamu. Now, ne tuyingira 4. Agugabadde tubadde twogera ku 3. Nga tuyingira 4. Ku 4, kiki ky'olina okulowoozaako? Oxygen mask first. It is you. You matter to yourself before anything else. You matter to yourself before anyone else. Gwe gw'osinga okwetegeera, gw'osinga okwebaako n'obuvunaanyizibwa. Kitegeeza
obuvunaanyizibwa obusooka gy'oli buliwo. Kati buli kyokola kyonna kyonna kiriwo. Buli kyolowooza okukola, buli kyo planninga, you should come first. Kye tuyita oxygen mask first. Omuntu yali alinnye ku nnyonyi kye basooka okukugamba. Basirisa buli kimu naga nti mutunule kino kiri very important. Bwe wabaawo obuzibu bwonna sooka gwe weeteekeko mask nga tonnagiteeka yadde ku mwana ow'emyaka 5. Kati ffe ki kye tukola? Osooka mask n'ogiteeka ku ono n'ogiteeka ku oli gwe ne weerabira ggwe. Kati n'ofuna obuzibu bano bonna bw'obadde oyambako bakyaliwo ate naawe ofunye obuzibu tebasobola kukuyamba, naawe tosobola bayamba, tosobola nakweyamba. Y'ensonga lwaki oteekeddwa okwerowoozaako first then n'olyoka oyamba abalala. Omusajja n'abagamba wano, omusajja yawandiika akatabo n'agamba it's very selfish to think about other people before you think about yourself. Nti kiri very selfish. Selfish is what mu Luganda? Kiri kyattabu okwerowoozaako nga okulowooza ku balala nga tonneerowoozaako. Lwaki? Because gwe bw'ofuna obuzibu nga wali teweerowooza kwetegekera buzibu obwo, you affect everyone. Kitegeeza wali selfish n'oteefaako. Wali selfish n'oteprotectinga, kati ofudde abaana bagenda kubonaabona. Wali selfish n'otafuna yadde ka insurance k'okuziika, kati ofudde bali mu kunoonya, kati bannaye tusonde ani aleetayo ani bannange GoFundMe dededede. Because you were selfish. You didn't think about yourself first. So don't be selfish. Think about yourself first. Si musango. You should be feeling less broke, and you have to know your why. Olina okumanya your why. Lwaki najja mu America? Ekyo kibuuzo njagala buli muntu yenna yenna bw'oba oli mu America kirowoozeeko. Oba bw'oba oli ku TikTok ng'oliwayo yonna gy'oli. Think about that. Why? Bw'omala kiwandiike. Bw'oyingira mu ofiisi wange wano ky'osooka okulaba wano. Ensonga lwaki najja wano mu America. So nina okitunuulira buli lunaku nga top reasons lwaki najja wano mu ofiisi wano. Naawe bw'oyingira okiraba bulabi wano. Kinyamba okunzijukiza. Kapalaga zuukuka. Kapalaga zuukuka. Every single time. So you have to know your why. Lwaki najja mu America. Wajja mu America abantu bonna obalekayo, emmere ennungi, weather ennungi, buli kimu ekirungi kiri Uganda okuggyako obufuzi. Kati lwaki wajja? Why are you here? Wali okituddeko awo n'olowoozaamu n'ogamba naye najja wano lwa nsonga eno n'eno n'eno. Kitegeeza ndi ku direction entuufu. Bwe weetunulamu wekka oli mu direction entuufu gye wajjirako. Otherwise, why are you sacrificing yourself? Lwaki osacrificing obulamu bwo? Bw'oba toyina nsonga lwaki wajja wano, ddayo. Ddayo tunoonya n'abalonzi.
n'abakuba gundi bakuuma kalulu. So think about lwaki najja wano. Bwe mba nga najja kukyusa bulamu bwange bukyuse kyenkana ye. Oyinza okwesanga nga wajja okukyusa obulamu naye ng'ate buli ebiseera ebisinga olivinga even worse than bwe wali. Ekyo kiri nnomo. Okulivinga worse than bwe wali kiri nnomo. Ekitali nnomo kwe kusigala ng'olivinga worse than bwe wali nga tewali ky'okikolera. That is not normal now. Okubanga toyina future ekyusa mu ekyo. Toyina ndowooza yonna gy'olina gy'ogamba nti mu myaka bwe giti nja kuba livinga life eri better. That's not normal. So oteekeddwa okutula n'olowooza lwaki ndi wano? Lwaki ndi mu America? Lwaki ndya bubi? Lwaki mbeera mu mpewo eno? Lwaki nina okushovolinga omuzira? Why? Then hyper save if behind. Oli mu myaka 4 kakati emyaka gigenda munywanyi. Kati wano wooteekeddwa okugamba nti emyaka giri gyonna gy'oluuzinze olina ogigatta kati. Gy'otaseevinze olina ogigatta. Tuyita hyper saving. Ogenda kati egyo emyaka gidduka muganda wange. Nze juzi wano nina abantu be nalabanga ng'eri myaka 3 nga ffe tuli mu 2 naye nga kati ayingira 5 naffe tugenda mu 4 nga annaye bino bya ddala. Nali ngamba mikwano gyange benkola nabo wano olunaku lwe nasooka okulaba ID ya tata wange ng'ali 30 years naga taata nga mukulu ali 30. Kati simanyi oba abaana bange baali balabye ku ID yange kati. Nabo kati ekyo kye baŋŋamba kyali bannange. That is life. The question is ku age eyo gye ndiko what is my plan? Kubanga naye 30 ndi mugiyitako luwunguko ngenda. Before you know it nga nnyingidde 4. Before you know it nga nnyingidde 5 ng'ate siri mu 6. Emyaka gidduka. Bw'oba wakana tunula ddi lwe wajja mu America obalemu wabbanga lye waakamala wano then otambuze ebirowoozo olaba oba bikwatagana n'ebirowoozo. Hyper saving. You are in 40s, you have to think about hyper saving. Talk with a professional. Talk with a professional. This is the time okutandika okukola plan ya retirement yo. Tokyalina myaka mingi kati. Tokyalina myaka mingi kati. Tandika okuyiga okay. Bw'oba olinawo sente z'osevinze tuziteeke mu annuity kati. Ugambe okay nina zino sente kati njagala mu myaka 2 gye nnina zinaaba ziri mu meka. Ffe tubale wano calculator tuteekemu mu system tulabe nti ogiraba mu myaka 2 egijja ogenda kuba ne sente bwe tandika ziteekeyo. Ekizibu butaba na pulaani naye oli mwana ate gikuyitako nagyo. Don't mess with IRS. Don't mess with IRS.
Mu myaka egyo you don't want to mess with IRS. Oyagala okukola buli kimu nga kituufu. Kubanga bajja kukuba penalty ya IRS ogiwulire. Nga kati weetaaga okukola ennyo okugattawo, lejjukira bw'okola ennyo ate era IRS eyongera okugamba nti okoze nnyo nno nange nnyongeraayo. Kyokka okola nnyo ogisasule ate egamba nti bwe tulaba mu system banaye ate z'okoze ku guluno nzibu. Ensonga lwaki olina okuteekamu kati bu 1099 ogategattewo osobole okubala ku bintu eby'enjawulo ogambe kino mu musolo nkibalira kino. A little goes a long way. Mweyo period kati otandise okuba nti nno osobola okwekola ki okuwaayo okwo n'oyamba ono n'oyamba kwoli katono bwe wejjukira fast okay mwana wa gundi bambi kamuyambeko ali atya ye mwana wa gundi bambi. Advanced estate planning. At that point you're thinking about a trust. You're thinking about what happens. So, oyina deductibles covered, oyina employer match mu 401k yo, oyina high interest mu mabanja ogasasula bulungi, emergency reserves oziyina, oyina Roth ne high yield saving accounts ne health saving accounts, you're maxing out your retirement accounts. Oyina hyper accumulation sente zo kati oziraba zikula. Olwo njogera nno ku muntu yatandikira eri natotandise leero naye bw'oba otandise leero manya oli leeti. Kati obuzibu twogera ku muntu atandise leero ng'ali mu 40 naga mwami Kapalaga byoyogera birungi naye kati omanyi ambadde nkya kitegeeza oyongera kubeera leeti. You have low interest debt. You have prepaid future expenses. Kati n'ogenda mu 50s. So, mu myaka gy'ataano, it is either celebration or panicking. You either celebrate ku ki ky'otegese or you are panicking about what you didn't do. Ensonga lwaki unfortunately omusomo gubeerako okusinga ate abantu abakulu naye ate abantu abato bandibadde bayigira ku bakulu okutegeera ki kye batakoze. At this point ebiseera ebisinga abantu bangi babeera mu panicking. Alaba ayingidde ataano tamanyi kiddako because alaba enkaaga kati agiringiza enkaaga eri awo ejja naye kiki kati wano nkole ki atandise okupanikinga. Kyova olaba nti abantu abasinga babeera ne blood pressure, panic attack because alaba emyaka egya retirement gituuka naye ensawo si kyegamba. So ekyo kati kikulu nnyo. That point you're supposed to avoid outpatient care. You're supposed to be debt free. Imagine ng'oli mu myaka 5 here Mungu akimbalire nga ndi myaka 5 nga tebamanja nnyumba. Andi myaka 5 nga toyina ezo expense bwe zityo. Naye ekyo kitegeeza watandika dda kukyetegekera. Ekyo watandika dda okukyetegekera. Consider long-term care.
you should be thinking about long-term care. Because kati emyaka gy'oyingiramu gye gimwetaaga egyetaaga long-term care. Kati endowooza ye eri etya, plan ye eri etya ku long-term care. Achieving self-insurance. At that point, ideally wandibadde nga olina self-insurance already, nga kwegamba weeinsurinze ebintu bye bikumala, ogamba nti ne bwendwala kati ne bwenfa ekimu kati kiri okay, ne bwendwala sente ziva wano, ezikola kino ziva wano. At that point, check your retirement plan. Ku myaka egyo probably wakyusakyusa dde emirimu, baalinga bakuggyako sente za 401k wazireko eyo. Olina okutandika okureviewinga n'ogamba nakola ku mulimu guno baalinga banjjako sente. Abamu bajjako sente nga tomanyi na kumanya, nga wasayininga busayinizi tewabitegeera. So at that point is when you're supposed to review n'ogamba mulimu ogwo nalinga nsasula 401k oba nali sisasula, kangendeyo ndabe. You are in your 50s. Otherwise ezo sente zonna wazikolerera zigenda sigala eyo. Diversify. Ne asset location. Sente ziri wa? Oziteeka wa? Maybe ewantu owateeka sente dda kati ebimu olina bikyusa n'okyusa n'ogamba kati zino naziteeka wano, okay, natuzenkana bwe ziti kati kankyuse bwe nti. Consider Roth conversions. Lowooza ku key milestones. Oli 50, oli 55, oli 59 and a half. Ezo key milestones za 50 years old. Bw'oba 50, 50th floor, you're scared. You start panicking. Tomanyi kiddako, wabula olaba obudde bugenze. 55, otandise okulingiza mu 60. Otandise olingizaayo mu 60 bw'otoga kijja. Buli December watuuka akutuukira mu mutima. 59 is when you're supposed to start accessing the money. Is it in 401k? Is it in 43B? Those are key milestones. Zoina okulowoozaako mu bwongo. Then revocable trust and asset filing. Emisolo giri gitya. Kikyolowooza. Then mu 60 you are supposed to retire. Singa wakola biri bye njogeddeko emabega, ensonga lwaki mbeera wano nga ngamba bw'ojja ku musomo guno abaana bo bateekeko. Unfortunately tebawuliriza. Kagamba we kapalaga byayogera byabakadde. Unfortunately bagenda tuuka mu bukadde ng'ate nabo bagasinga kale twawulirizaako akasajja kyalinga keeyogeza naye. Bino bye nkugamba, waliwo omuntu eyangamba nze nninda ogaggawala embikole. My friend, it will be late. Wona olinda nze mmala okugaggawala. Nze ndi mu bisoma bwe mbiteeka mu nkola bwe mbibabuulira. Bwe mbisoma bwe mbiteeka mu nkola bwe mbibabuulira. Ayagadde n'awulira, atayagadde y'amanyi ogwo si musango gwange. Nze kyenkoze buli kyenjiga kyenzija ne mbabuulira kati nga bwe mbagambye ebyo byonna byonna bye mbagamba twabisomye ejjo. Nange si magezi gange oli yabizze n'abisomesa mu Luzungu. Ne mbikyusa nga mu Luganda kino kitegeeza weekiti okay. Ne mbitegeera nga kati nja bibagambako nange bakwano bange. Kati gwe mukwano wange kiri gy'oli okutwala bye nkugambye oba okubireka awo.
Now, for age 60, what is your worry? Your worry is what? Wenfe ebintu byange bigenda wa? Ani atwala ki? Ekiramo kyange kiri ki? Maybe mulimu abantu bo abalimu kati nga tewabakyusa nga weetaaga okukola ki? Okubakyusa. Mulimu abantu nga wali wamulaamira ekintu naye ng'oyo yafuuka muzibu nnyo. Mwana takwata simu yo takola ki nga weetaaga omujjamu mu kiraamo. Mulimu omuzukulu kati ali favorite. Omwagala nnyo akola kino akola kiri weetaaga omuteekamu. So kati olina okubeera nga updating ekiraamo kyo mu myaka 6. Olina okuba nga olowooza nti wange bwe singa nfiira wano tebagenda kunsondera. No. Waakiri kanfuneyo ka insurance ak'okuziika ku myaka 6. Abalina community insurance kati zigenda kuggwaako. Mikwano gyange aganze anti nina eya community ye kirungi. Ne kati manya oyingidde 6 egenderera egenda kuggwaako. Ogenda kuba tokyalina insurance yonna. Andi je bw'onooweza 70 bweppa ojja kuba tolina insurance kyokka okufuna endala ejja kuba expensive. Kati kitegeeza wandigifunye kati. Olina okulowooza ku ki? Olina okulowooza ku trust. Olowooza ku living will n'olowooza ku trust. Most importantly, olina okulowooza ku kye bayita long term care. Singa ndwala olwaleero. Because olaba bw'oba ozaala abaana banyuma bato wano, nabadde ndaba muwala wange nga afumba nenga yeye omwana kati seba amanyi okufumba. Namuleka wa myaka 3. Kati afumba nenga wow. Kitegeeza nze nkuze nnyo ate. Waba ye atuuse ku level efumba najjula. Kitegeeza kati ate nze nkuze nnyo. Kati nina okutandika okulowooza. Singa ndwala what happens? Abazadde ozaala abaana ng'obwongo bugamba engeri gye banyuma nti bagenda kubeerawo forever. Kyovula naturally tugula ennyumba nga nnene ekunyumira n'abaana bo. Abaana ne bagenda mu kusomera bagenda kusomerawo ng'abasaaga. Ne bagenda amazaawo agenze ku college. Ali mu college aba mu 18 awo akyali wakaawo. Olabanga ebyokusaaga genda college n'agisomera egindi. Kati eyo n'agendayo nga ki? N'agendayo nga agenza okusoma. Ogenda okulaba afunyeyo omulimu, ogenda okulaba afunyeyo boyfriend, ogenda okulaba afumbiddwayo. Kati ennyumba wano gy'abadde wabadde abeera takyabeerawo. N'omulenzi wagenze egindi ogenda okulaba afunyeyo omulimu, state egindi awasirizza eyo. Gy'abeera ye wali omulimu. Nosooka obeera mu kiyumba obwomu. Kyokka eno okuze. Kakati njagala ombuulire. Bw'olwala kati ng'oleeta oli Nakawere yazadde. Jangu owange jangu ondabirire sooka oveeko mu bufumbo. Ng'ogamba jangu ondabirire sooka oveeko mu bufumbo nze nalwadde. Obanga ojjayo mutabani we ali ku mulimu. Akolera ali mu magye oba ali akolera DC. Ng'omugamba nti naye jangu obeereke wano osooka onzijanjabe. Obanga ogenda e Kampala. Kubanga ebiseera ebisinga endowooza yaffe egamba nze awo nga ngenda e Kampala. My friend,
kakati njagala okubemu akafaananyi because olwadde tokyasobola kweriisa tokyasobola kwenywesa kati osobola kgenda Kampala because ebintu ebyo byonna byonna tetubirowoozaako concept we don't think forward gwe olowooza nti anze at that time nja kubanga nkola ki nja kubanga negendedde e Kampala era nkyali ewawo era wentuukira okulwala ebyo ng'era nkyali wano ogenda kubirwala nga mmeka you don't know tokiinaako kontro ekyo ensonga lwaki okyetegekera kubanga tokimanyi tomanyi ddira ogenda kulwala so that's why olina okwetegeka ekyo n'ogamba singa ndwalira wano what happens ne bw'oba ogenze Kampala you will still need money ntera ogamba wano abantu nti life njagala ogirowoozeeko mu ngeri eri nti abantu bonna mu myaka 2 gy'omaze mu America wali omanyi ku kyalo baafa abaana baabwe bagenda e Dubai mikwano gyabwe bagenda Canada abaana bo bali mu America baganda bo bali UK kati ogenda kuddayo e Uganda nga buli omu stranger bamanyi kimu awo waliwo omugagga abeera mu America ye munanyini waawo agamba kananyini waago abeera mu America ekyo nga kye bamanyi abali ku kyalo abapya kakati be banajja bakujjanjabe so nga we nabagambye leero sazze kwogera ku ebyo naye somehow nzijukidde bujukizi bye twasomye ne ngamba kambyogereko wano osanga waliwo gwe ayinza okutandika okulowooza ku direction gy'oteekeddwa okulowoozaamu oteekeddwa okulowooza ku singa ndwala wano do I have long term care nze ntya obulwadde ng'omuntu kati lowoozaamu ng'oli mulwadde ate ng'oli mwavu oba ogenza nti kufa ebyo ebitaano by'otya okusevinga era obispendinga bulungi nnyo omwezi ne gugwako nga singa tutuula ne tukubuuza ti ebitaano bino biriko wa nga mutuufu tomanyi naye ng'ate we twagamba nti ebitaano ebyo biraba osobola bisevinga mu myaka weegiti n'oba nga olina ssente weeziti ogamba ekikulu nina bye mmaliriza kituufu olina by'omaliriza naye ebyo ebitaano era obispendinga nga tebimaliriza nekiri kye wali omaliriza omuntu tosobola kuŋŋamba nti tosobola kufuna insurance ya $3 term life tulina term life nga za $3 nga bw'ofa famire bagiwa $20 oba 3 oba 5 naye nti togisobola bane yensonga yakiŋŋamba tuteekeddwa okwetegekera katuyingira omwaka omupya tusimbe jjiya kati ogambe nti no 2025 simuvaamu nga sitandise kusevinga because njagala ojjukire nti omwaka guno kacyanga gutandika njogera ekintu kimu kusevinga eyatandika n'asevinga ebitaano wetwogerera ali mu 6 bw'aba yabiteeka mu akawunti ekuza ssente ayina 6 oba bwe kataba 7 eyatandika nga twogera ku January ono omwaka guno era n'ogujja kugenda bwe kutogambe nabula nno omusajja oyo kyagera nakituufu nina okusevinga era nagwo gugende guggweko n'oguddako guddweko nga kyeweeyongerako myaka eno ffe abali e Uganda tukubalira gundi tamazeeyo kati emyaka 5 giweze 5 nga janguye bambi naye alaika ayinamu kasente olaba gundi ekumbaga ye yamuwadde akakadde alaika ayinamu kasente naye nga musajja wattu oba mukazi wattu kibuyaga lwali tikkula ennyumba
tetulimanye ekiri munda. Kati banyawo ne bassebo tubeeko ne bye tukola okweyamba. Gwekka gwalina okweyamba. Bw'oyalwa mu nnyindo olwejja wekka. So I think ebyo bye mba njogerako olwaleero. Naze kumaliriza long term care, naye somehow I have been taken by that conversation, which I again think it's very important to understand what we need to do. Simanyi oba waliwo alina question abali ku TikTok oba abali ku Zoom, osobola okubuuza ekibuuzo bw'obanga meeting eno n'ogiraba leeta osobola okiteekawo ku YouTube kw'onookirabira. Waliwo alina ekibuuzo? Proscovia agambye, how are you doing today? I'm fine. Okay, simanyi oba waliwo alina question oba alina kyayo. Wangi? Ramusizza. Ye maama. N'abaliko bonna abawuliriza. Nabo mbalamusizza. Weewaawo. Kale nze tekijja kubeera kibuuzo azisaaki naye okusooka okwebaza. Ekituufu tetwagala kuwulira naye otukozeemu omulimu ate era otusomesezza. Naye Omuganda nga bw'agamba nti kagwake gutya kaakiro tabulamu. Omuganda bw'atyo bw'agamba nti omwezi ne bwe gwaka nga buli wamu olabawo n'eri mu bitooke olabayo naye era w'ogira bw'otyo olabawo awakuta akazikiza. Lwe lugero olwo olugamba nti kagwake gutya kaakiro tabulamu. I think ndowooza baatukuza bubi ne cultures zaffe ez'Abafirika ndowooza mbi. Byonna by'otubulidde bituufu bye tulina okukola. Actually bw'oba oyagala okumanya nti ogenda okulidde ddala beerako mu bantu oyimiridde mikwano gyo nga banyumya ne wabaawo ayitawo oli n'agamba nti olaba nno omukazi oyo ayitawo nti ye omukazi oyo naakuza okimanyi nti ali mu myaka 5. Kakati bw'abadde yeetunuulira mu mmira ng'olina 52 nga gulowooza okyali. Kakati ng'olina 52 obwetunembeyoga nti nze nkyali nga ndi mugumu amagulu nsobola okulimirira ku ggulu kumu. Naye obeera mu bakwano bo wali ne wabaawo ayitawo ne bagamba oyo omukazi n'omulaba. Olaba akakofiira kayambadde ako. Yeeyambaza nno obukofiira. Okimanyi nti oyo omukazi ali mu myaka 5 mu myaka 5 takimanyi nti n'okkula akuze. Kakati gwe wooli wali mu mutima gwo n'ogamba kati boogera ku wa5. Okitegeera uga nti kati we baogera ku wa5 bw'akuze nnyo kakati atolonze wa52. N'otambula n'omuntu yenna mukwano gwo ng'alina emyaka 45 nga gw'olina 55. Omuntu n'akubuuza nti isi yo ddota. Ekitegeera so kati ebintu bingi ebigenda ne bitusoomooza ne tubeera mu kye bayita dinaayo. Nze ndowooza ekisinga otusumbuwa kwe tulowooza nnyo kyekikomawo. Tulowooza nnyo nti kati bwe investinga kasente kange wano kale nze kaneeyogereko nze ng'omu. Kati ngenda ne ndowooza nti kakati mu kino emyaka gyange 5 kakati kapalaga w'oyaŋŋamba nti ogenda kuteekamu kinene ate kakati bwe mba njagala kudda Kyaddondo myaka gyange 10 nzira Kyaddondo ntwala ki? Ekikumi kyange kyembadde ngenda okusevinga kansooke kangende nkigule sementi nsooke nzimbe emizigo gyange. So we have that problem naye nga mu butuufu bwakyo by'otusomesa. Nze nayitako mu ofiisi yaawo kanange kino nkisharinge ne bannange abakiriko nti namanya ebintu n'embyewuunya bye nali simanyi nti nga ne sente ze nkozesa omwezi nga sizimanyi omala kubimbuuza ng'obitedde ku lupapula wali nga bwe ndaba nti kino okikolawo nti bwenti nti kino nti bwenti ngenda okulaba nga sente ze nkozesa nga ndi mu luxury. Naye ng'ate oluvannyuma ate n'odda n'oŋŋamba nti ate gwe tolina mu luxury oli okke oli just okke.
kati noonya ze nsevinga nazo nga sikola ki siziraba kwegamba ndowooza bino nga bwe tusomesa abaana baffe fe abaataano 6-7 ndowooza kiri too late for us. Nze nkubiriza bazadde bannange abakyalina abaana abato either tusooke tutandike tusevingire abaana baffe. Abazungu wano kye batusinza nti omwana wo bw'omuzaala n'azaala omwana omuzzukulu day one n'amugulirayo ka insurance oba bagiyita investment ka $2,000. Kwegamba olabanga ssente ng'entono $2,000 naye n'omwana akula ajja agenda okweza emyaka 18 nga$2,000 ezo zirina kye zikoze eki ne kitaawe kwayongereza ne nnyina kwayongereza kubanga ye ali mu kalica eyo ey'okusevinga agenda alinayo okutuuka emyaka 16 n'ekitundu atandika okusindika obugaali buli obwa basket oba agenze mu Walmart oba agenze mu donut kati naye n'amanya nti ajja kusevingangayo $5 ng'azongera ku kiri jjajjawe kye yakola ki kye yamukolera. Kati nze nkubiriza abazadde bannange nti ffe we biba bitulemye ffe abazzeko wano ne tuzibuka amaaso wakiri tubikolere ki wakiri tubikolera abaana baffe nga bwe tubakubiriza nti nkugguliddewo kafandi kano niye bw'ofuna omulimu buli mwezi kwongereko 10 oba kwongereko olw'5 oba kwongereko olw'2 kwegamba tubi-encouraging kubanga ffe twakulira mu society embi gye tutasevinga kwegamba tukola n'okifuna oba 10 oba 2 ne bigenda ku mumwa kubanga ekyo omanyi nti ojja kufuna ki ojja kufuna endala. Kati kyenjagala okusembyayo nakyo nti longo taamu eno egenda okunziikako bwe mba nfudde ekikulu bwe mba sifiiridde wano ziba poteya oba sitiru bajja kumpeereza anti ogasa ebintu bibiri long term care ndala ne insurance ekuziika ndala. Kakati insurance enziika bwe nfa nga ndi Kyaddondo bampeerezaayo ku kasente oba bibeera nina kufiira wano? Kisinziira insurance ki gy'olina type. Kisinziira type ki gy'olina. Bw'obanga olina term life which is the cheapest w'okoma osasula weekoma. Bwe ngamba nti emyaka 10 bwe ngamba nti nsasudde emyaka 10 bwe sifa mu myaka 10 poteya. Yes. Naye osobola okuba ng'olina eri permanent. Bw'oba olina eri permanent then awo ekyo kyanjawulo ogenda kubeera sometimes abamu kye bakola bw'abeera for example waliyo eyo insurance nga yakuziika just naye nga kitegeeza oguze $2,000 naye nga ya permanent. Waliwo ey'okuziika kati nga bw'olaba eya community eyo kitegeeza nti yo bw'ebanga it is a term life kyova olaba nkugambye nti ku myaka 7 eba eweddeko then ne wabeerawo ey'okuziika nga eri permanent era eyo eri permanent ejja kubeera expensive okusinga eya community naye yo kitegeeza ne woba ofiiridde ku myaka 8, 9 as long as obadde osigadde osasula egenda kubeerawo. Now osobola okugamba kati ebiseera ebimu abantu abamu kye bakola agiteeka nga ssente zivaako lwe bamusasula social kweyo eri permanent naga nti bwe bansasula social ku account kwe batadde ssente za social kwe kuba kuva ssente ezo zigenda mweyo ey'okuziika kati njogera ku bantu abali mu myaka 6-7 ng'ayinza okuba nga ziri eri permanent ennene eyinza okubeera expensive naye ate ng'agamba saagala bansondere. Kati ebiseera ebisinga ekyo kye bakola nti ssente zange eza social we zijja baggyeko 10 oba 5 oba emmeka ezigenda mu eyo insurance ey'okunziika. So kitegeeza ne woba oli Uganda still bajja sasula ssente ezo as long as insurance ebadde active w'ofiiridde baba balina okusasula. Tweyanzeege. Mina weebale nnyo contribution y'omukyala Doreen. Waliwo wano ku TikTok abuuzizza what is the best
What is the best? What was the question? Plan chasing rich votes. Yabuuza plan chasing rich votes simanyi ku kina ki ky'obuuza naye osobola okuinboxinga ku TikTok yange then okay, what is insurance with the living benefits? Nina eddakiika 5 zokka rich volts ojja kujja mu inbox twogere ku insurance with the living benefits, but mu bufunze insurance with the living benefits kitegeeza nti oguze life insurance naye tekoma kuba nti bw'ofa basasule, wabula living kitegeeza okyali mulamu and you're getting the benefits. Kyova baziyita living benefits. So eyo normally ye insurance esasula ng'oli mulamu ng'olwadde. So living benefits zibeerawo ng'olwadde, insurance sente ziri ze wandibadde bawa family kati ne bazikuwa mu bulamu ng'olwadde, kye bayita living benefits. Era ebiseera ebisinga bw'oba ogula term life it is better n'obeera ne term with living benefits. Waliyo term nga terina living benefits nga yeerinda kimu bw'ofa tusasula, era eyo yesinga okuba cheap. Then term with living benefits naye ebeera term naye nga bw'olwala basasula. Then ne tulyoka tugenda mu zi whole life ne tulyoka tujja eno mu zi IUL. So Richie Volts ndowooza nkuzeemu naye nga we ŋŋambye bino byonna sobola binnyonnyola kati obudde bugenze, ojja ku inboxinga awo tukole ki tuddemu tulabe tufune time. Bw'aba teri question njagala abantu ab'enjawulo batubuuzeeko. Okyasobola okuddayo omuntu eyakuinvitinze naye n'ayongera okubuulira. Waliwo omukyala gwe bayita Elizabeth N. njagala ombuuzeeko Elizabeth N. Waliwo gwe bayita Mwami Mathias Ndugu, we bali kujja muganda wange so kwanimiti ng'ombuuzeeko Ndugu baba. Then waliwo ono omukyala gwe bayita user mukyala alina mask. Oliuta mama Sebo gye baliko ssebo. Kale Sebo gye baliko. Kale ssebo. We bali kujja leero. Nazze leero kuba najoininza bit late nabadde ne class leero. Naye yaweddemu awo najoininza a bit very late actually around 20 minutes to 9. So naye nyina byenfunyeemu bingi nnyo. Naye ebibuuzo byange bingi bijja kwetaaga inbox era nga tujja kwesanga mu inbox nyina bingi. Okay. Yeah. Kale, no problem. Good work that you are trying to enlighten us about insurance. It's good work. I know what it means because I've been a beneficiary of insurance in Uganda. Okay, how? To I think it was not good news in terms of saying that I got it, but my brother died in 2024 and they had insurance for his children. So after his death, we were able to claim about 10 million each for the 2 kids. So that was 20. So it was something that gave us hope and a starting point on their education. So zali nungi zatuyamba kyobola nkambe we've benefited. That's good because kati mwali badde mwe mubonaabona n'abaana. Singa kati tuyisaamu akabbo gwe tuweeyo emitwalo 10 gundi twala ono omwana biki. Yeah, so zatuyamba as we are processing his bagiyita batya gratuity. Nga zino ziri mu kukola nga ziri mu kutukwatirirako. Okay, that's good. Yeah. Kyobola nkugambe it's good work. Amina. Webale nnyo Ndugu. Tujja kwogera. Kale sebo. Mama Zomuyuza. Oli otya eyo? Mugamba nze? Ngamba gwe. Era nkwayira nze wano ensi yonna ekulaba. Bannange balamusiza nnyo mugye bali kyonna era we bali nnyo okutusiibula amaaso. Wow. N'okwongera okugamba okuwideninga kwegamba n'ompa information
Gamba nensobola okumanya kyekigenda maaso. Okay, insurance nagiyingira ddera muganda wange oyo Eva aba mulamu wange Eva oyo nabunya ye yanteeka mu kintu kubanga luli nali nkigayaliridde kiyingidde nakiyingira leeti naye sifuddeeyo nja kumalako naye nga nkwebaza nnyo lwa information kwegamba n'ogenda nga wideninga kwega nenfuna more knowledge about it era nkwebaliza ddala ssebo sijja kwogera nnyo kubanga nkyali ku mulimu wano naye nga tusiima nnyo nyongero tuzigula amaaso. We wish we had you before twandibadde tuli wala at least naye tugenza okitegeera emyaka gyegyo abamu kuffe but it's never late. Definitely. Yeah. Definitely. Yeah, thank you so much. I appreciate. Okay, webale nnyo mama. Bandabira ab'e Seattle. Okay. Waliwo omukyala gwe babadde bayita Elizabeth N. Can you unmute? Elizabeth N. Okay. Elizabeth N. Wabataliyo. Uchali di ndabye nga wakayingirawo. Simanyi oba ani akuinvite nze. Otuse tumaliriza. Charlie D, can you unmute? Yes, sebo. Je bali ko sebo. Kali sebo. Webale kueleza sebo. Wow. Sigamba. Mbadde ko ku TikTok wankubuuza ku insurance ya with living benefits. Oh, gwabadde wano. Okay. Yeah, naye okinyonyodde bulungi ne tujja kufunamu era concession. Yes. Ani akuwadde kati eno link? Tubadde twafunamu ko kato between nze Aida. Oh. Okay. Yeah. Nkutegedde. Yes, okay, wonderful. So, leero inandooza by'otegedde ebyenjawulo. Nfunye information ebadde nnungi nnyo. N'onsonyiwa TikTok, Zoom nginoonyeza. Naye waliwo link wengisanze luvannyuma nnyo mu kwenoonya. Naye nga mbaddeko ku TikTok awo mpola. Okay. Naye webale tuweereza ssebo ebintu ebyo bikulu nnyo. Weewaawo. Kale weebale nnyo kyali. Okay. Elizabeth agambye ki? Agambye my mic is unable to unmute. I'm based in Virginia and I appreciate the knowledge provided every time we meet. Wonderful. Elizabeth, ani akuinvite nze wano. If you can share the person akuwadde link. Now ituyamba. Okay, Diana. Okay, wonderful. Diana ajja kukuyambako era akolereyo ne one-on-one. Tulabe engeri gy'osobola okukozesaamu information eyo. Kale, bannaye ng'ennaku z'omwezi 13 wiiki ejja tugenda kubeera n'omusomo wano. Ku Saturday tujja kubeera n'omusomo, tujja kubeera ku office yaffe eri e Burlington wali ku makya. Ate olw'eggulo tujja kubeera ne party eya end of year. N'olwekyo mwenna tubayise. Buno bwe butongole. Buno bwe butongole tubayise mu butongole. Okujja okubeerawo ku end of year party yaffe tunyumirwe ate tusanyukemu ffenna. Tujja kubeeramu ne kukubamu ku ndonga awo. N'olwekyo mujje mwenna ennaku z'omwezi 13 tunyumirwe era tuyige. Mwebale nnyo, otherwise mwebale kubeerako. Nja kusaba buli muntu ddayo olyogere ne famire yo. Conversation zino ziri very important. Beera nayo n'abaana bo. Wagambe bannange. Muleme okukola ensobi nze zenkoze. Abaana batuleetere. Actually, kinzijukiza nti tugenda kugulawo registration. Tuyina empaka ze tuyita kids, ze tuyita National Kids Financial Quiz. Empaka ezo zigenda kubeerawo mu mwezi gw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi 4. Oba gye tuyita 4th July ebeera ki? Ebeera Independence ebeera ki? 4th of July ebeera ki bannaye munyambe? Oba kuba fireworks. Ebeera Independence ya America. Ebeera Independence. So, ku Independence tujja kubeera n'empaka grand final
ya abaana abali wakati w'emyaka 8 ne 17 nga batunka mu financial quiz. Lwaki? Twagala information eno eddeyo wansi. Ffe buli nsobi ze tukoze abaana baffe baleme zikola. Ensonga lwaki tuteekawo platform eno eyambeko ku baana abo. N'olw'ensonga eyo ng'ennaku z'omwezi 4 ogw'omusanvu tujja kubeera ne financial quiz ez'abaana nga batunka. Naye before that, from January, tugenda kubeera ne workshop z'abaana eza finances buli mwezi. Okuva January tugenda kubeera ne workshops. So kye tukwetaaza kiri kimu kuregisteringa mwanawo abeere part of those financial workshops. Bw'oba olina abaana bo bonna yonna gye bali kasita baba nga bali mu America bateekeko tujja kuba nga tubawa ennaku. Registration egenda kubeerawo kati mu December. Oh, yes, a lot. So far, I've taken off like 300-400. Kuwulira ani oyo? I don't even want to wait for it to go that far. It's enough. So, workshops za finance ez'abaana tugenda kubeera nazo every month. Emirundi 2 from January. So zigenda kubeerayo January, February, March, May, June, ne June. Yemiezi meka. January, February, March, April, May, June. Yemiezi 6. Na tulina workshops. Then mu July tujja kubeera ne financial quiz. So mubeere part of our financial workshops ez'abaana tutandike emito egyo okugizimba batuuke waggulu nga batuukana n'omulembe gw'abaana be bagenda okuwasa. Kubanga bo bagenda wasa mu bazungu bagenda kati bo bali bannaffe balina already we bali. Naffe twagala twelevatinge tutuuke ku mutindo ogwo. Kituteesawo platform eyo. So okwewandiisa kwa bwereere. Beerako n'omwana mugambe njagala obeere ku workshop zino. Mwebale nnyo, mwebalye ddala. Nsule bulungi ndoza tewaliwo alina kyagamba mulala. Mukyala Elizabeth nja kusaba okwatagana ne Diana, then n'abalala mwenna. Mukyala Bbuye sooka omubuuzeeko nga sinnaggalawo. Mukyala Bbuye Gladys. Mukyala Bbuye ompulira? Okay, ndowooza mukyala Bbuye ali ku mulimu. Kale mwebale nnyo, mwebale ddala buli muntu. Nsule bulungi. Mweraba.